Bainerebe nibeserebe bakagwa abagonzi abali kutubona onako lwaleero. Nize omulangira mulungi Peter Sibuka Kigulu eri kulemberwa omulangira eyawumulidde amagye Chris Mudola wa 26 eyava mu Niriri olw'omunaana mu Bwangobi bwa Kigulu. Nize director Basoga Tuseetule ekitongole kyaife ekirina omulamu omukulu ogw'okuleeta obwegaisi n'enkulaakulana nga mu kyo tulina emiramu egy'endi 16 mirambirira kwe tusinzira okuboneka nga tuzimba oba okuteita afaali ku kaweefube yateebwawo obwa Kibazinga bwa Busoga okulwanyisa obwavu, endwaire n'obutamala. Lwakera empinza obutakumi na mirama gyona aye nga wegimu ku gyo tulinamu ebyobulamu era nga tube tukozeeku mu Bwangobi bwa Kigulu twali kuteekateeka amatiikira ga Kibazinga. Minisitule yaffe y'ebyobulamu yeeyidandaba abantu ba Kibazinga ena mu ngaalwe era mu nkaina akalala ako duuzi nga tujja mu embaga ya mwenemu ey'ebyamagero ebyewuunyo era Basoga Tuseetule twaliyo nga tulina n'abantu ba Baaba. Department yaife minisitule yaife eyindi gye tutambula nayo eno etawuumula n'omuli ey'ebyobuwangwa n'enono era nga mubuwangwa n'eno tutambula mu masomero mangi nga tusomesa abaana Basoga bali eyo okuboneka nga tubatendeka okubaizaamu empisa ensoga munda yaibwe basome eni ng'olusoga tibaluswire. Basebo ni bannyabo kampega ati ngani mbandulire omuvangano gwa Busoga oguteekebwateekebwa Abasoga Tuseetule. Omuvangano gunooni mulungi twagutere olw'ensonga ntwenda okuba nga tusika Abasoga okusooka okubaiza awalala bonabona n'abatali Basoga kitwayise omuvangano guno ni kwida kuba nga gubaawo buli mwaka. Twida kulondanga ekifo mwe gunaaba okwetwala amasaza aga Busoga 11. Guno omuguzi tujja kuba mu bisaza ery'Ekigulu mu igombolola ery'Ebulamagi ku kitebe ky'eigombolola weeni tutudde okuba nga tuba n'omuvangano guno gwakukulungula okumala ennaku 3 nga tutendeka abantu bintu bingi okuli okwega ebyemikono, okuli okwega ebyobuwangwa n'ennono, obuwangwa n'ennono n'okutegeera Busoga bwe yali nibwesuubira okuboneka ng'eba mu maiso eyo. Era mu muvangano guno abantu bajja kuba nga baamu n'okwega okukola emikwano kikulu ino. Natuyikirizaganya ntuzimbira ku mikwano gyaife okubona nga tuleeta ebyobukombe mu maka gaife. Tuyida kuba n'emikwano mingi, mikwano gyaife okuva mu bwa Kibazinga bwa Busoga, mikwano gyaife okuva mu Bwakabaka bwa Buganda bajja kwida, n'emikwano gyaife okuva mu bitundu eby'endawulo bajja kwida. Tujja kuba n'ebakako baife okuva mu gavumenti ekulembera ati Buhabulwa Yoweri Kaguta Museveni abalidde okuba nga bwana babani package gye bajja okuba nga balambulula eri abantu baife. So basewo ni bannyabo bwensabira nti buli Musoga weena wooli nga bwe twekonda ku mukolo gwa mwenemu nsaba nti guno mukolo gwaife aye tuli wansi w'obwa Kibazinga bwa Busoga tugwenigiremu, tugweyungeku, tutambuze Busoga ejje mu buntongi. Bwe ndi kusabira nti weena yooli ng'oli mu nsi ed'okulya bannaife abali mu nsi ed'akulya bali mu South Africa eri omulangira James Isaabirye ali South Africa eyo, tuba n'omunaife owundi Sowedi yena ali South Africa, tuba ni munaife owundi gweta Kenneth ali Saida Dubai. Muli bangi Kamala enda gwa Busoga ndi bakubira omulanga nti twidde tubeewo nga 27 paka nga 29 tusooka okuboneka nga tuweesa omukolo gwa omuvangano guno ekitiibwa Busoga tugitwale mu buntongi. Era bwensabira nti osobola okuvaayo wa supporting omuvangano mu ngeri yona. Sasa twogera tulina abali kutamu sente bwensabira ntunda tugwenigiremu. Munaife tulina munaife coordinator wa Basoga Tuseetule esede ekidaaga eyo mu Kigulu ajja kuboneka nga atendeka abantu bigamaga ne biogas ate era kampani etere mu sente muvangano guno. Era munakwedo mubeewo nga twege ebintu bingi kama ne biogas mujja kuba nga mwiga omukozesa n'ajja okwenda okuba naye ayida bafunye omukisa. Era yankube nti waliwo omukisa ogw'okuboneka nga basaliraku naddala bajja okuba muvangano babweni ku kibanda mpola. Ogwo omukisa ne gw'amaanyi. Tulina banaife abatere mu sente aba Hope Catering and Decoration Services
baganibwa iganga nakalama ku bikyalo ekyenampirika bona babeire baliwo era bajja kubaawo niife omuvangano guno twaba nibe nife abasolvy hotel bona bajja kuba niife okuboneka tambuza omuvangano guno bulungi era guwe bulungi bala bakutegeeza nti balina ebisulo oba hotel dama nosobola okusula balina emmere enungi gyosobola okuboneka ng'olya okutandika mbako bye tulina ebigendwa bingi tutambwire nnyo omwaka guno tambwire ebigendwa bibiri n'ebindi bibeere nga active wabula ekyebyendegera ekyebyobulamu n'ekyebyobuwangwa nenono anti amira okumpi wano ni minisita waife w'obuwangwa nenono kamusabe abeeku n'ebigambo byabatuukiza neyanziza mukulu director webala okuweereza n'okukumakuma abantu ku muvangano guno gwe tuli kujjako amayina ninze Mukisa Mpewo Egombe nzaala y'Obusiki mu disitulikiti ya Mutumba minisita w'ebyobuwangwa nenono mu kitongole ekirigagadde wano ebisoga era nga bakyeta bisoga tuseetule bwe tuli kutyamira twakoba nti tuli kwenda tutole ebyaliyo bwe mba nga ninze minisita w'ebyobuwangwa nenono kino n'ekiseera ekyokwemana n'okwezuula n'okwetegeera tuyire mu mpisa edde obuntu n'okutegeera okw'obuntu n'okumana okw'obuntu kubanga tuli basika ba mutonzi ate era ibanga lituliku okutuukiriza ekitiibwa ky'omutonzi obutamubwebulisa mu bika ebitaano ebiba bisigairiyo so mu kiseera kino tudda kutegeeza nga tutoolayo abantu mwidde musome okuba nga mwega mwena okusomesa abaana baimwe ebika niki lwaki ekika kiriwo ekika kitegeeza ki lwaki ebika bigeze ebika byagera bitya ye emiziro dayida ditya tujja kubisomesa abantu mutegeere emiziro datambula ditya okusobola okuba nga bigera mu busoga gano entandikwa ya busoga yali ki bira byonna mu muvangano tujja kubisomesa omwana omugala lwaki ayetebwa omwana mugala era kyava ku kyokumweta omwana muki omugala omulenzi lwaki ayetebwa mulenzi yakola kimololo kibamu eriina ly'omwana omulenzi muzeeyi lwaki ayetebwa muzeeyi mukaire lwaki ayetebwa muzeeyi mukaire bino bino tujja kubisomesa okuva ku muvangano ogwo tuteesiteese abasomesa bangi abajja okubaako nga mwena tubenda mwena muba abasomesa ebika era musobole okumanya ebika bya mugaso ki katonda yateekateeka ebika bimeka bino bino mujja kubitegeera ate era musobole okuvumbula okumanya entandikwa y'ensi yatandikirawa omuvangano omwo tujja kusomesa okwemana n'okwezuula osobola okuba ng'otegeera nti waki omuntu okuva ku nki okutuuka olw'eggulu tasobola kutegeera byajja kwogera mu lunaku ayayagana ng'ali ku birodda ate w'omubuuza enkyo nga tasobola kwiddukira byeyogeere ku lunaku olw'enkyo beerona tulina kubategeeza omutonzi atukonekitinga atya wagati w'okumana katonda lwaki abantu bezuire ne basobola okuba nga ebika bikwawukana tuli basomesa baabyo okusomesa abantu mundu yedebika lwaki obufumbo buli kujanga butandika okuba nga buli muntu tiyesiga mwine abazeeyi bakuziiza abaana ayi lwaki wagati w'omukazi omuzaire ni baba omuzaire lwaki batandika okuba nga buli omu akontana n'omwana nti ate kabiri oyenda maamawo ate lwaki oyenda babawo ebintu ebyo tujja kuba nga tubisomesaga ebiva ne bwe bitambula amaka gasobola okwirawo obufumbo busobola okwirawo n'ebika bisobola okweyongera okuba awalala kubanga ndi minisita wa byabuwangwa nenono mbiidi okuva ku ntolo okutuuka ku ntolo eye naawe ndakuba nga mbategeeza nti setaani amakulu neki era olumbe amakulu neki ye omuntu lwaki w'omubuuza oti ebikuluma akuba ati olumbe ebuluma byonna tujja kubivunula mu lunaku olwo musobola okuba nga mubitegeera kubanga tujja kuba muvangano ogw'okusomesa abantu basobole okuba nga baawula katonda n'ebizibu bye bafuna lwaki katonda yatonda ebizibu oba yatonda nnaku oba yatonda mirembe kubanga mu kitabo kyakuba nti emirembe naki n'emirembe aye ennaku n'ebizibu olowooza byavaaga bino bino mujja kubyagana ku muvangano era bisobola okuba nga mutegeera ennaku n'ebizibu byatandika bitya lwaki omuntu aba kafiire bakukoba ati mu nnaku eyo ate bamala bakola ati kibiino kitalo lwaki kitalo n'eki amakulu g'ekitalo n'ekibiri ki bino bino tujja kuba nga tubandula era mubitegeere mwetuluba lyonna lwaki omwana omugala ayetebwa senga ng'ataazaalibwa gano bino bino tujja kuba nga tubinyungula kubanga biri mu musingi ogw'enono tuli baikiriza okuba nga tubategeeza ekigambo obuwangwa kitegeeza ki okusamira kiri mu makulu ki ye omwoyo lwaki bagweta omwoyo katonda alimu bwaki
mwiddaako bandi Katonda yakolaki yabeeyawulako era kyova taboneka mbe Katonda ali muiwe weeno oli muye kubanga tumweta omwoyo n'avaamu mwoyo oli azira mwoyo n'abaako bati tali mu bwa Katonda ayi wabaka olina omwoyo kitegeeza nti ova mu omwoyo omutonzi mwova so tudda kuba nga tusomesa abantu basobola okuba nga bazuula ekijamu ki mu maiso mukaseera kano tulina empagi eningi ino twetaaga okuba nga tubategeeza nti omugaso gw'ebibira gutegeeza ki omugaso gw'ensozi gutegeeza ki omugaso gw'amaadhi agakulukuta gano gategeeza ki ye lwaki era twasabanga abantu bagangaala kiki ekyatuleetera abantu okuboneka nti obuwangaazi obujerekawula beera munvanga bijja kubaayo nga tubinongola gebwavu ge twaseerera tusobola okuba nga tuvumbula tuyireyo ku lubereberye kale nenda okubaira mu kubategeeza nti abalangira baife bonabona amasaza 11 nga n'okuli ni Baaba basiimu era basiima Omuvangano guno gubeeyo era bw'otalina kusubwa omulangira waife Mutyaba ow'Ebukono ajja kubaawo nkotera Kisigini ena ajja kuboneka nti abaawo omulangira Empura ow'Ebukooli yena musiima ajja kubaawo nkotera omulangira Mukadanga Luba owomunaana oyo ni wabuna aida kubaawo omulangira Nkulu Muzamiru ow'Ebunale Bunanumba aida kubaawo n'abalangira bonabona basiimu aida kuboneka mbu Omuvangano guno bwenkobera nti otasubwa iwaali eyo ngena kutumeza 47 paka 49 ina munga ebulamaji wenaawo omukulu mulungi Peter ndakutumira ku omukulu ono ali e Nairobi nga bamweta Kigenyi Francis atyaime e Nairobi nga yeena omusoga wa Waifulano Bugweri era nga lazima tuliganana naye okusobola okuba nga lazima ayenda okuzuula busoga yavaaga era yatandikira byonna tulidda kuba nga tubinonula lwaki Kyabazinga tayitibwa Kabaka n'ayitibwa Kyabazinga tujja kuba nga tubebawa butereevu lwaki ekigambo nkuni kiva ku kyokwetebwa enkuni ni kibyonna tujja kuba nga tubisomesa tube nga tubakobera olulimi olusoga lwedda lutya ye lwaki buli kiketezo kirimu olulimi olw'endawulo kitegeeza nti omutonzi alina lwaki yatangaga emyoyo edayogeranga buli mu kiketezo yataamu ennimi eddaamu kale mu kaseera kano tudda kuba nga tweyongera amayina nenzi mu Kisampe Waigombe minisita w'ebyobuwangwa nenono ndi mulimu Yeevumengeye aye ng'olwalwekyo nafuna okukolesebwa kuno okuba nga twenda tumanye busoga etambula etya era busoga mwenda kugitegeera erina lya busoga lyenda litya ansano ya busoga tujja kuba nga tugirambulula lwaki nife okwetebwa nti tuli bankabiino era twesiimye ino olw'enaife oyo busoga kibumba lyatuwa olw'ekirabo ekyo ekikolowo tweyimbenga obundi tufunemu omwoyo omwanufu n'ogw'omwoyo omusoga bwe bayogeraku mu lwembo olw'enono so mu kaseera kano tujja kuba nga tutuukaana nsigaire mu Kisampe Waigombe minisita w'ebyobuwangwa n'enono tweyanziiza afumu werata kisegese ekitali lwa nsolo William Bafos Kalumbula ninaife ebyanda n'ebyanda emirala gibeewo kenaawa